Nkwebaza wena agoberera emikutu gyaffe gino nkujjukiza nti twagambye buli woba oyagala okumanya ky'olina omanya genda mu playlist olabe ebyafaayo mu buli ngeri yonna katemba musiki kadongo kamwe yetumukubwa kuva yatandikira mpaka kati bingi byonna ebyafaayo ebyo by'obufuzi obuwangwa bwaffe n'ennono byonna tubikuwa ku mukutu gwaffe guno kojja olunaku olusembyeyo mu episode gye twasembayo nga tutunuulira bannakinku abasatu munywanyi wo Paul Kafeero Hamani Basudde ng'ali wamu n'omukulu bayita Fred Sebata wandaga era n'ompisa mu buvo bwabwe entandikwa yaabwe ey'endongo ekika ky'endongo kye bayimba byonna ne tubimanya mu episode eno kojja leero njagala omulabi waffe omutunulizeemukko ku kika kye music oba music background y'abaana ababiri albamu ki ani asinga okukola albamu ennyingi era albamu zaali ki ani asinga okukola hits zikabona mawanga ez'enjawulo tuli kati mu music part of them episode ey'okubiri nga tugeraageranya bannakinku bano abasatu wakati wa Fred Sebbale sawa zino waali abagenzi ababiri okuli Paul Kafeero wamu ne Hamani Basudde tuli kati ku music kojja albamu zibakola ani yasinga okukola albamu ennyingi ate era ani yasinga okukola hit ennyimba zikabona mawanga ez'enjawulo ku bano ababiri abasatu ensi besa zino beekyatenda mu kuyimba wabula ekintu ekyo kiyinza okuba ekigaziko yes naye nga tujja kulaba ekyo tujja kubanga kuba life span yaabwe yanjawulo yali ebbanga nendoza yayimba ebbanga ettono gye Basudde yayimbira ebbanga ettono yes yayimbira ebbanga ttono nnyo baana kuba Basudde yes yafa mu 1997 ndowooza ku bano bonna abasatu yasooka abo abasatu yafa naye kuba Sebata waali tetuyinza mugamba oli yeyasooka kati ng'ate 97 kitegeeza yayimbira emyaka 10 kituufu only 10 years tukyali mu kukola comparison n'abamu abamazeewo 3+ ate ye Kafeero yaweza 20 Kafeero yaweza 2 yaweza emyaka wanga naye yafa 27 very true kitegeeza yayimbira emyaka ameka 2 Sebata naye alina engeri gye yajjamu kati ye abadde mu music kati wano actively for 40 years now awo emyaka ameka emyaka 4 agiwezezza nga ndowooza ayinza okuba nga yawezezza albamu aba tukitwala ennyimba 2 ez'akabi mu bonna abasatu yasinga naddala albamu eyitibwa Saamu Wange yabeera hiiti nga yakafuluma era nebeera hiiti nga bagikoze remix n'olwaleero era bwe balukuba oluwulira nga luyimba lugumira n'olulala bwe yakuba oluyimba gundi emanyiddwa nga obulamu bumpi albamu obulamu bumpi nayo yali hiiti y'amaanyi nnyo Fred Sebata bwe yamala Sebata yakuba ne ettaala y'obufumbo n'eba hiiti nga y'amaanyi n'amala n'akuba ekyagaza omubi nayo yali hiiti lwabyo ebiseera byonna nali mu music nga y'amaanyi n'akuba albamu endala nva ku musawo kojja omwana w'ennaku zinayinza okuba tamanyi albamu eno ebeerako ennyimba mmeka anti kati olwaleero tebafulumya album kati by then album it was depending ng'oluusi album waliwo yakubanga n'ateekako ennyimba 4 naye ffe olw'okuba twali mu music by then nga tukola tapes nga tukuwaliriza album oteekeko ennyimba 6 nga buli emu
kale buli luyimba lwa dakiika mukaaga olwokuba teepu buli munga ya dakiika 10 kubanga teepu yalinga ya dakiika 6 nga twagala at least omuguzi bw'aba aguze ayimbise essaawa namba ng'ayimbya ewaliyo 3 dakiika 3 ne ku bbi nyimba 3 album bwe yabeeranga kati ne tukizuula nti abakubi abayimbi ba Uganda baali tebasobola kulikodinganga nyimba ku album ne zifuuka teepu era n'ogenda n'okubatemuga bw'oba neolwo tuzzeemu olwo tufunye abasajja wano abaali baleeta teepu ezo nga bwe baleeta teepu ezimu ziba C60 endala eba C46 endala C45 kati ne tusala ennyimba ezaali ez'eddakiika 10 ne tuziza ku dakiika 6 zisobole okufiitinga ku teepu eya C45. Kati gundi bwe bakubanga ennyimba nga bwogenda ozireetera ku teepu master nga bamaze ogikola nokubanga tumaze okumanya nti yadnanka bweziti yaddakiika bweziti era bwe twabanga tugikoze nti yaddakiika yagenda ku C46 nga teepu tugula za 46 nebanga efiitingako era okuba ennyimba zabanga ezimu wabairangako space nga twongerako oluyimba either tuddamu ku lwasoose oba ne tuddamu olusembyeyo mukola ka repeat kojja mu bungi bwa album Sebata yasinga oba abasinga ayinza anti kuba akyali mulamu then ku muwendo gwa hits nga bw'ogamba nti ono ayina zikabuna mawanga gundi teriyo ku hits yes teri asinga gundi basudde kuba yaleetanga alubamu emu ng'eriko hiti 3 zonna ne ziba hiti kati nja kuwa ekyokulabirako yaleeta oluyimba aliwo ankubidde naye bamazeeko ki tunatera omaliriza yaleeta oluyimba alubamu gye bayita gye yasookerako Mukyala Mugerwa yes yaliko oluyimba baluyita Mukyala Mugerwa nga lwamaanyi nnyo nebeerako oluyimba abakyala okwemyusa nga lwamaanyi nnyo ne kubeerako oluyimba Mire Nannyondo nga nayo hiiti nga lwamaanyi ate ne kubeerako n'oluyimba Linda Ziwere oba baliyita Linda Ziwere abanda bwe mwagambira nti lwaki towasa koje ekisinga okuneewuunyisa ku bbanga ettono ly'ogambire yayimbira emyaka 10 gyokka kyokka ate tugamba ennyimba zikabuna mawanga hits mega hits ate n'abeera ku mwanjo nnyo okubeera kuba abalala bonna banne anti kati ekyo waliwo omuntu waliwo omusajja kati ekintu kijja mu budde bwakyo nga kisobola okukola ki okuleeta ebintu byotalabangako kuba nekibaawo okwatiikirira nekuba kw'amaanyi for instance waliwo omuzannyi w'omupiira bamuyita Romario yajja yamalawo akaseera yazanya mu ttiimu y'eggwanga eya gundi eya Bufalansa yazanya World Cup ya Brazil yazanya World Cup emu yali buli muntu yasigala amwogerako naye ng'azanyeemu wano tulina abazanye n'emirundi 3-4 kati neebeerayo omulala bamuyitanga Zico naye yazanya emirundi 2 ye n'abantu basigala bamwogerako nti muyitirivu so kati ekyokubeera nti oyimbidde ebbanga ddene oba ettono tekikufuula gundi yasangawo basudde yasangawo abayimbi abaali bayimbidde emyaka n'emyaka nga ba Bernard Nsubuga baali batandika mu gy'ataano okuyimba naye abo bonna bonna yabakubya ne baddaani mugula bonna bonna n'abayitako ng'era basudde bw'aba alina kyayo waanaayimbira abo bonna bagamba naye tontimba eyo nga basudde gy'ali kojja
olutalo lwa Who is the Goat tuyinza duddamu kyo kuki kwaba abasatu buli omu anti alina ekiti mwagwa buli omu goat oli ayinza okuba greatest olwa composition is kati gundi was a very good narrator ekyo nakinnyonnyola abantu bwe tutuuka mu kyokusengeka ebigambo gundi yali okunyumya si kusengeka bonna babisengeka naye okunyumya emboozi Basudde was the goat ye goat tewali agenda muvuganya tewali alimuddirira tewali ayinza musemberera Basudde buli kyeyanyu era yagamba nga nange nkunyumiza n'ebyo bye nalinda bye nenkufaananye yaliyo that imagination oba oyagala olwaleero kati nga wano wetuli gwe atulaba wandiika ekigambo nti akaddanyuma okimaze akaddanyuma nkimaze kati searching oluyimba olwo akaddanyuma byagenda okuyimba ojja kukuba ekifaananyi kya myaka 4 ng'oluyimba olwo lugenda mu maaso byonna byanayimba ogenda kubeera nga olabira ddala noona yali mu lumbe byakoze n'olunaku lwe bagenze mu kasiki k'olumbe nga amulinza banyumye olw'eggulo naki nojja biraba ate akulize n'emabega lwe bamukwata ne omusajja eri nabyo otandika okuba akafaananyi nga bamukutte omukazi adduka onadduka basisinkana eno yonna embeera gyagikufaananya mukaddanyuma nga akunyumiza bw'anaaba akunyumiriza mukyala mugerwa naawe ojja kulaba ennaku enkulu ze mubeeramu n'ebikolebwayo na buli kimu bw'anaaba nga ayagadde kunyumiza ennimiro y'okubuganga gwe byotamanyi na gye byava ojja kulowooza nti omusajja oyo aliko emmandwa oba yaliko emmandwa kyenva njogera nti aliko kuba byanyumya akyabinyumya tajja kulekeraawo kutuusa ensi lwerivaawo kojja wetugamba number of hits ezisinga obungi wabanga kyakitwala then the best albums ezasinga tukiwadde Fred Sebatta best album okola ki best album nga bwogamba nti album oyinza okukola ennyingi naye ate ezisinga obulungi era Basudde ekyo nakyakirina era Basudde buli gye yafulumyanga okugjako yafulumya teepu ezi oba alubamu 3 abantu 4 abantu ze bataategeera emu bagiyita okuzaala kwa leero abantu tebagitegeera n'afulumyayo gye bayita va ku bantu tebagitegeera n'afulumyayo alubamu zaali 2 kwali sajenti w'ekyamakata gwagamba nti zaali alubamu 4 zokka naye nga zaali zakabi naye abantu tebazitegeera naye nga alubamu ate ye ze yakuba bw'olaba mukyala mugerwa n'olaba mu bunengoye n'olaba ekiwuka ekyagwa mu ntamu n'olaba pirisiira nga buli efuluma etabula eggwanga lyonna n'olaba ennimiro y'okubuganga n'olaba alubamu gye bayita abankuseere n'olaba n'obulira alubamu gye bayita eggwala tolinawo omwepankirirako kojja kafero yezizo ziriwa alubamu ze ezakabi ziringa meka kakati gwe nja kugamba nga gw'omanya nti eya alubamu waliwo alubamu gye eyatuumibwa eyakola erinnya mu zonna dipo naziggala neyimu ekyali ekintu kyange bidi waliwo alubamu muvubuka munnange 3 obutamatira 4 omwana w'omuzungu 5 n'aleeta ekijjankunene paati 1 6 paati 2 paati 3 paati 4 9 kakati n'aleeta alubamu
nantabulirwa 10 naleta album zino ziwalumbe zaya zo za walumbe zaya yes akati uyo bato muvuganya bwetwogera mu bungi gundi yayitawo Kafeero kati ate oba neeno nsonda nnya yes naye yaleka tagifulumiza mu butongole naye yali y'amaanyi nnyo sofa nnyimba eziriko kakati ate nzo njogedde ezo naye ati tonnagira ku gundi Kampala mu kkooti olumosi kati zetwakoonako obuziringa 12 yali Kafeero kati oyo ye bw'omutiira ne gye tuyita velvet vocal velvet voice yes eya Kafeero velvet vocal koja bwe tugenda mu themes oba ebiwandiikibwako n'empande emiramwa kubanga oyinza bageraageranya otya buli omu yalina emiramwa kwawandiika Kafeero yali amanyi nnyo okuwandiika ku bibaddewo ku binajja kye tuyita olutambula kati akatambula gundi amanyi kuwandiika nnyo ku mukwano Fred Sebatta yes n'obufumbo ekikwatagana amaka akina mu 5 ye basudde yali amanyi obulamu bw'omuntu engeri gye babuuliriramu abantu irrespective of their age obulamu bw'omuntu ne society yes omuntu amanyi okunyumya yasobola okubuulirira abantu basudde kyeyava akira bonna mu ekyo naye nga buli bwakeera kumakya kubaako kyayogera kuwaana bano ababiri nga bamanyi okuwaana bwe baba awaanya omuntu tobeerawo era tekyabanga kirungi kwesembereza gundi nga bwekwatira ku mukazi kumuwaana Kafeero yes oba Sebatta yayimba Nanyanzi n'atuuka n'omutwala ku bbucya bwetuba tugenda ojeyo ku bbucya awabeera ennyama ensava wa Luyombo nyina n'akayimba kano kenalaba Nabawanuka atuuka amusiibula ngenze simanyi olaba ngenda ndi muyaayi musajja yali mugezigezi ye nga abitegeera okama ebintu obirese ebweru tobigalidde mu nnyumba mukama naye genda nze nja kukola ki nja kuyita nzigalewo so musajja yali muyiiya bagezi era akyalina kati so themes zaabwe buli omu yalina emiramwa gy'ayiiyaako ne bw'agitegeera ate era ng'era bw'abanga aguyiyizaako n'agunyumiza abantu musigala muli bamativu koja bwetudda mu society yaffe oba impact ani yasinga oba akyasinza okuimpactinga nakati mu nyimba zaabwe nga impact nakati ekyaliwo kuba ekyalanda era nga toyinza kubeera gundi basudde ne Kafeero Kafeero up to now akyaliwo nti tosobola kumala saawa nga tebakubye luyimba lwa Kafeero mu Uganda teri saawa esobola kuyitawo nga tebalukubye ate bali abalala bayinza okumala ennaku 3 nga tebakubye nyimba zaabwe naye tewayinza kuyitawo saawa nga oluyimba lwa Kafeero teruvuze nakati wetwogerera kati waliwo kati abataddeyo nti gundi afudde ne bateekako Walumbe Zaaya ne bateekako Naziri kino si kyangu kyakubagamba tulabye obulamu buno obwa kookoonyo bwe kituuka mu impact ku society Kafeero is still impacting lives of people ng'ovudde ne kwekyo ne bw'obanga ebyo bitadde ebbali olaba n'abaana be bakyatwogeza bwama ensi yonna kibano babe bano si babe kikamba okumanya ekikyagenda wala nti yasiriwaza ne baganda be Kafeero wenenya okusiriwaza ki baganda be nti batuuka n'okugaana abaana ba muganda waabwe ate nga basaidinga n'abatali ba muganda waabwe kumanya yali w'amaanyi koja nga tumaliriza episode eno
eya music oba bino ebyafaayo bya mu episode eno gye tunamu olunaku olwaleero wetutunulirako jja ku famire omuntu bw'obeera nga wokuze oteekateeka amaka era amaka omala ogateekateeka mubamu abaana n'abazzukulu generation zijja nga zitambula bano abasatu bateekateeka batya bo buli omu yakola amaka ge yalina mukyala we n'abaana baabwe ate ekisinga ekyo kijjawa manyi byoyagala okundaza naye nze nkimanyi nkugamba nti buli omu yafuna mukyala we n'amaka gaabwe era ogalaba yagateeka gali masaaba ne Sebata alina agage gyali galina ne gundi yagalina eggaba ne Bubondo so bateekateeka tobolaba buli omu bwe yafa yatwalibwa ewuwe bali ne Sebata ye ali mu maka ge n'abaana be era abalina lwakuba manyi nze ndi wano naye siyinza kukulaga nti ono mwana wa Sebata myaka gye mmaze naye Sebata ate ekyo yakyesigaliza tateeka mwana we mu bintu bino mu butaala ebbanga lyamaze mu butaala sisobola kukulaga mwana wa Sebata nti wuwe mu bbanga lyamaze mu music amaanyi galina mu music koja abantu bano bonna social life yaabwe enkolagana yaabwe n'abantu abalala eri etya ani akolaganika naye okusinga kuba abo abantu atayinza gamba ani akolaganika kuba bali baafa abalala yali akola abo bombi bonsa tulemanya nga weetaaga obamanyi okubategeera obulungi Sebata bakolagana nabo oteeka okuba nga omumanyi obanga tomudumira Katonda yabakola mu kiti kyabwe Kafeero naye tabakukirwako olaba mu Uganda yonna abantu babakubalira abalizi be yali akolagana nabo Kafeero gwe wakalabayo abantu bameka bajjanga nga tukolagana nze nali mbeera ne basujja nga tukolagana n'oyo mukyala we era owulira naye nga alina mukwano gwe bamuyitanga Sebunya muganda wa Matiya Luyima nga gwasinga okukolagana naye nga bali bategeeragana yamuyiga yamutegeera n'amumanya kati ne bwolaba n'abamu kati abantu bakyovulira boogera Kafeero twali nabo nga tuli bamukwano nabo ate Kafeero mu bantu ffenna abaali mikwano gye kati nakyo kankikugambire wano ensi ekitegeere ffenna abaali mikwano gya Kafeero beyalaba nga yakajja e Kampala ne beyalaba nga amaze okubeeramu Mandeevu manager nze sinnagamba manager nze ngambye Mandeevu omwami Mandeevu mutegedde ono ayina ekyeru n'omwana mulenzi mwana ate yali asimbayo obuto twali Semakula Kafeero yate yakolagana nnyo nabo nnyo nze nkubuulidde yabategeera ne bamutegeera nabo baffe kati ng'ogyeko okuba nti twali tuludde nnyo naye nga tumanya nti ekyo tekijja kukola naye kati Kafeero yakeera ku makya n'ayagala misa Semakula n'obulamu obwo ne tubeera ne Kafeero emyaka gye twabeera naye n'akeera ku makya nga n'awulira ng'ategedde nnyo amatidde nnyo manyi gundi yali Manerenda aliwa Mandeevu Mandeevu yali Manerenda era ye Manerenda mu Uganda alimu ogwo ategeera mu Uganda yonna mulimu Manerenda ategeera ki omu oyo Mandeevu kuba Kafeero nga olumbe lumutwala gundi yamuyita Kafeero yayita Mandeevu namugamba naye omanyi nina ebintu byange bimidebo ekiti beera nabyo bitereke buli kyange kibeera nakyo naye nga Manerenda era nendaba ekintu gundi kye yakola Mandeevu bwe yagamba nti nze ssente ze nali mpadde waliwo ssente ze yali amugambye nga gundi yali alina trip oba Masindi eyo oba yali Hoima naye nga buli gyagenda yakola nga teyafuna bulungi nga bwe yali asuubira kuba yali alina okugula ebintu ebingi ng'agenda n'ayonona trip eyo n'agyoneramu ssente Mandeevu n'amugamba nze nzikusonyiye zonna
yagamba zonna nzimusonyiye nga manerenda sawa zino olwo ne gwosasula n'omunoonyo muwabbala oyo ye Mandeevu era Kafeero kye yava yali yategeera Kafeero ne Kafeero nga yategeera Mandeevu so bwe yali afudde gundi bwe yali afa Kafeero nga anaatera okufa omusajja waliwo omusajja bamuyita Ssemmango nanyini hotelo Mavini egindi awo yayita Kafeero n'amugamba ne bannaye agamba Kafeero mbadde njala kumanya ebintu byo biri muno tubikole tutya ekigambo ekyava mu Kafeero kwe nasinzira okumugamba nti omusajja ono yategeera nnyo munne agamba nti buli kimu kyonna ekintu kyange kikwata ku nze kikwase Mandeevu ebisigadde osirike teri mwesigwa kwenkana Mandeevu abo kati nze nakalaba abantu aba Mandeevu ne Robbi nabisirikirwa kale kojja ndowoozaamu tujja kuddamu episode yaffe endala nga tugerageranya aboolyawo ettutumu ly'abaana abasatu era ne awards oba achievements ze baakola mu music industry tujja batubiraba mu episode ejja mu maaso otherwise badde mulayi mulungi okuva gye twatandikidde Kojja Kate exclusive wamu ne Focus 256 tukujjukiza bannaffe ateekamu kasente aba Focus Event Services bagamba nti beeyune bakolera omukolo gwo era nga genda ku TikTok Focus Event Services olabe biki bakola da services z'omukolo bannaffe aba Focus Graphics and Branding bagamba nti bo bakafulu mukulaba nga bakuteekerateekera oboolyawo business yo bakuwe branding w'ekika kyonna oyagala t-shirt oyagala uniforms ennungi oyagala stickers business cards corporate billboards byonna banoonye kuba benga babikole namba kuzikusukulina ate era ne bannaffe aba bicycle kick bagamba nti beeyune bakuteereza amakaago empaji ey'amaka kiba kisenge munotereza ekisenge oboolyawo naawe ofuna kyolina okuba nga ofuna Kojja Kate agamba nti munoonyeeko ku namba y'essimu 0752 abenga akukolerako ddala kuteereza amakaago obeere gumite ng'embeera oba enjogera ennaku zino bwega ntinza kuba ntusooka ntusayine vidiyo ezijja mu maaso awo mbadde ne Kojja nze Ade Bubafuusi mu nnyanja Kojja Kagatto gwe nkola naye for now bye bye